إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبو بيبتيبوا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وبارك الله فيكم وحفظكم المولى جل وعلا. بدو الله تبارك وتعالى نتي تكميو ano musomo gwaffe ebyobuwangwa ddiini, era nga tugenda okwatagana ne lekisha yaffe eya namba 12 biiznillahi tabaraka wataala. Lekisha yaffe ey'olwaleero biiznillah egenda kukwataganako n'omutwe ogugamba nti ebyobuwangwa Allah yabiyita ddiini, ku lupapula 35 mu kitabo kyaffe ebyobuwangwa ddiini toba n'eddiini ebbiri, ekyawandiikibwa mukadde waffe sheekhe waffe Muhammad Quraishi Mazinga hafidhahu Allahu ta'ala wa barakallahu fikum. Naye nga tetunnakiyingiramu obanga tetunnatandika lekisha yaffe ey'olwaleero biiznillahi tabaraka wa ta'ala, njagala okukozesa akakisa kano okutegeeza abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala bannanzikiriza mwenna, definitely tuba twogera ku nzikiriza entuufu, nti ekitabo kyaffe kye mubanjizza abamu ebbanga eriwerako ekiyitibwa la ilaha illa Allah, amakulu gaakyo, empagi zaakyo n'obukwakkulizo bwakyo, alhamdulillah kyafulumye weekiri biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Ate mu ngeri y'emu n'ekitabo kyaffe ekirala ekiyitibwa ddala ddala oli musiraamu, ddala ddala oli musiraamu, era nga byombi byawandiikibwa mukadde waffe muganda waffe sheekhe waffe Muhammad Quraishi Mazinga, Allah subhanahu wa ta'ala mukuume, barakallahu fikum. Webiri biiznillahi tabaraka wa ta'ala byeyongedde ku biriwo, era nga ku eke biiznillahi tabaraka wa ta'ala obisangawo bulungi nnyo. Ebitabo ebyo buli bw'obifuna n'oyisaamu ate n'obigulira n'abantu bo, okiwulidde, n'obigulira abantu beewammwe, ekyo kyamaanyi nnyo, barakallahu fikum. Bannaye tuyambagane mu daawa eno okubeera nti buli omu kyasobola akikole, mu ngeri y'okubeera nti tubukanya tusaasaanya enzikiriza entuufu eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala, mu ngeri y'okubeera nti bannange tukola kaweefube adduka emisinde emiyitirivu nga tuli ku kinno, nga twewala omuliro gw'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, nga twewala azaabu za Allah tabaraka wa ta'ala. Tukolerere jjanaaye owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atteremu obuwangu, wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allah min amthalikum. Naam, ebyobuwangwa Allah subhanahu wa ta'ala yabiyita ddiini. Agamba Sheikh owekitiibwa hafidhahu Allahu ta'ala nti eddiini y'Abawarabu eyo teyalina linnya ttongole nga bw'olaba obukristaayo, ategeeza Christianity, oba obuyudaaya, Judaism. Kakati wabula yayitibwanga ddiini y'Abawarabu, yayitibwanga ddiini y'Abawarabu. Oluusi neeyitibwa eddiini y'abajjajja abaasooka, oluusi neeyitibwa eddiini eyaliwo ng'Obusiraamu tebunnajja.
Allah subhanahu wa ta'ala najiyita eddiini mu butongole okujjawo ekyekwaso eryoyo yenna ayinza okwagala okugiteeka mu mbeera eya wakati, ayinza okwagala okugiteeka mu mbeera eya wakati ng'abashiriku ba wano bwe bakola, ng'abashiriku ba wano bwe baakola. Anti bafuba nnyo bakola batya bukwegamba bagiteekaawo nti ddiini ya wakati. Bagiteekaawo nti ebyo tebirina mutawaana, ebyawanga byaffe, kwegamba oli bw'abeera oba mulokole oba musiraamu oba mukristaayo oba muki, kwegamba abantu bonna mbwe ekyo kibagatta, kyebategeeza. Okiwulidde bulungi nti mbwe ekyo kibagatta, kyo tekirina mutawaana. Okiwulidde bulungi? Eno point nkulu, barakallahu fiikum. Wetegereze bulungi kankaddemu. Allah subhanahu wa ta'ala najiyita eddiini mu butongole okujjawo ekyekwaso eryoyo yenna ayinza okwagala okugiteeka mu mbeera ya wakati ng'abashiriku ba wano bwe baakola. Agamba Sheikh w'ekitiibwa nti anti bafuba nnyo okulaga abantu nti yo teri ng'amadiini amalala agaboolagana, teri ng'amadiini amalala agaboolagana, mbubyo bya buwangwa ebitaboola muganda yenna ne bw'aba n'eddiini. Allahu akbar. Agamba nti entegeera eno Allah subhanahu wa ta'ala yagimenyawo n'alaga nti si ntuufu n'akatono. Anti Abawarabu bannabyabuwangwa bwe baatumwamu omubaka sallallahu alayhi wasallama, omubaka n'atandika okuvumirira ebyobuwangwa byabwe, bajja waali, uliriza bulungi, bajja waali ne baleeta ekiteeso mbu akkirize agende asinzeeko bye basinza, mbu nabo basinzeeko byasinza. Allah subhanahu wa ta'ala n'amugamba abanukule bw'ati, bismillahir rahmanir rahim, قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أزري مكاغا سورة الكافرون. Agamba ki Allah tabaraka wa ta'ala, agamba nti bagambe nti abange mmwe abakafiiri sisinze ebyo mmwe bye musinza, era nammwe temusinza oyo gwe nsinza, wadde nze okusinza ebyo mmwe bye musinza, wadde mmwe okusinza oyo gwe nsinza. Mulina eddiini amakulu enkola yammwe, mulina eddiini yammwe amakulu enkola yammwe, nange nina eddiini yange amakulu enkola yange. Barakallahu fiikum. Wetegereze mu kunnyonnyola wano wansi. Barakallahu fiikum. Naam. Agamba Sheikh w'ekitiibwa nti mu ssuula eno emanyiddwa abasiraamu bonna amakulu abasinga obungi. Allah subhanahu wa ta'ala yatusomesezaamu ensonga enkulu zino wammanga. Esooka, ebyobuwangwa ddiini ya bukafiiri era ne bannannyiniyo bakafiiri. Y'ensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yalagira omubaka sallallahu alayhi wa sallam akowoole nti abange mmwe abakafiiri. Eyokubiri, Allah subhanahu wa ta'ala n'atugaana okusinza ekintu kyonna kye basinza mu ddiini eyo, wadde okwetaba nabo mu kusinza kwonna. Ekyo kyeyoleka bulungi mu kigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala ekigamba nti sisinza ebyo bye musinza. Eyokusatu, Allah subhanahu wa ta'ala n'atulaga nti omuntu akyali mu ddiini y'ebyobuwangwa tasobola kusinza Allah subhanahu wa ta'ala n'agassibwa mu kusinza kwe okutuusa ng'ayabulidde eddiini eyo ey'obusamize, ey'obushiriku. Kino kyeyoleka bulungi mu kigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala ekigamba nti nammwe temusinza oyo gwe nsinza. Amakulu annyonnyola Sheikh w'ekitiibwa, wuliriza, amakulu
ne bwe mujja ewange mbumusinze, ne bwe mujja ewange nti muzze kusinza Allah subhanahu wa ta'ala oyo gwensinza, temusobola kumusinza mu mazima ng'emitima gyammwe temusobola kumusinza mu mazima ng'emitima gyammwe teginnayabulira ddiini ya bushiriku, wabula mujja kuba mu katemba n'okukwenya. Naam. Eyokuna, n'atukakasa nti ebyobuwangwa Nabbi sallallahu alayhi wasallam bye yasangako Abawarabu era bye baagezaako okumumatiza nti yeetabeko nabo mu byo ddiini. Kankaddemu ensonga eyokuna kanjiddemu, barakallahu fikum. Eyokuna, n'atukakasa nti ebyobuwangwa Nabbi sallallahu alayhi wasallam bye yasangako Abawarabu era bye baagezaako okumumatiza nti yeetabeko nabo mu byo ddiini, n'obusiraamu ddiini. Amakulu Allah tabaraka wa taala tukakasa nti byombi ddiini, biri ebyobuwangwa ebyobushiriku naam ddiini, n'obusiraamu ddiini. Kakati agamba ki Sheikh w'ekitiibwa, agamba nti singa akkiriza ne yeetabako nabo mu byobuwangwa byabwe ajja kuba agattise eddiini bbiri. Agamba Sheikh w'ekitiibwa ate agattika eddiini ebbiri aba mukafiri omutongole. Allah subhanahu wa ta'ala kyeyava amugamba abagambe nti mulina eddiini yammwe. Amakulu mu brackets Allah akannyonnyola ebyobuwangwa stroke obushiriku. Nange nina eddiini eyange. Amakulu obusiraamu stroke tawhidi. Allah subhanahu wa ta'ala n'amenyerawo ddala. Allah subhanahu wa ta'ala n'amenyerawo ddala enkolagana yonna wakati w'amadiini abiri. Mu aya endala Allah subhanahu wa ta'ala yamulagira abagambe nti wa in kadhabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Mu suratu Yunus aya namba 4. Agamba kyo ekitiibwa Allah tabaraka wa taala mu aya eyo, agamba nti bwe bakulimbisa bagambe nti nze nkola byange nammwe mukola byammwe, muli bunaayira nnyo n'ebyo bye nkola, nange ndi bunaayira nnyo n'ebyo bye mukola. Agamba Sheikh w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala teyakomaawo wokka, wabula yateeka eddiini y'abashiriku bannabyabuwangwa ku lukalala lw'amadiini g'abakafiiri. Eddiini y'abashiriku bannabyabuwangwa ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yagiteeka ku lukalala lw'amadiini g'abakafiiri. Agamba n'alamula ku bannannyiniyo nti bakafiiri bamuliro era nti bye bitonde ebisingira ddala okuba ebibi. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala nti innal ladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyya. Suratul Bayyina aya y'omukaaga. Agamba Allah tabaraka wa ta'ala nti mazima aba abakafiri bannannyini kitabo, amakulu abayudaaya n'abakristaayo n'abashiriku bamuliro jahannama, mu muliro jahannama, bakugubeeramu olubeerera era ebyo bye bitonde bisinga obubi. Sheikh agamba hafidhahu Allahu ta'ala, Allah mutukumire, nti Allah subhanahu wa ta'ala era n'abalira eddiini y'abasamize bannabyabuwangwa mu madiini agali ku mwanjo mu kukyawa abakkiriza. Lwaki bakyawa abakkiriza? Bwe baba ng'eddiini yaabwe y'entabiro y'amadiini gonna, ng'ababuze bannamasabo, bannalubaale, abashiriku, abeeyita abasiraamu bwe baguumaazibwa. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala nti latajidanna ashadda an-nasi adawatan lilladhina amanu
alyahuda walladhina ashraku mu suratul maida aya ya namba 82 agamba ki Allah tabaraka wa taala Allah agamba nti ojja kukisanga nti abantu abasinga obulabe n'obukyayi eri abakkiriza be bayudaaya n'abashiriku barakallahu fiikum wajazakumullahu khairan wa kathara Allah min amthalikum tugamba nga tufundikira biidhnillahi tabaraka wa taala omusomo gwaffe ogwaleero nti fallahumma inna na'udhu bika min an nushrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam ay Allah waffe tukusaba nga tuwe ugoma gyoli nga tuddukira gyoli otutaase okubeera nti tukugattako naam okubeera nti tukola obushiriku bwonna nga tumanyi wa nastaghfiruka lima la na'lam era tukusaba otusonyiwe oleme kutuvunaana olwebyo bye tugwamu oluusi nga tetubimanyi ninga emitima gyaffe migumu nnyo ku kiitibwa tawhid minywevu emitima gyaffe gitamirwa ddala obushiriku okugattako kati tukusaba otusaasire otutaase okubigwamu ebintu by'ekishiriku otunywereze ku tawhidi otunywereze ku akida entuufu mu ngeri yemu tukusaba obeerenga otusonyiwa ebyo bye tubeera tuguddemu oluusi olw'obutamanya nga tetumanyi nti bushiriku nga tetumanyi nti bujeemu nga tetumanyi nti bikyamu oluusi ne tubeera nga tubigwamu nga tetubitegedde songa oluusi singa tubeera tubitegedde oba oliawo tubeera tubyewala tubeera tulwana bwezizingiriro okubeera nti tetubigwamu nene tuseera ne tubigwamu olw'obutamanya tukusaba ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala obeerenga obitusonyiwa. Barakallahu fiikum bannange enzikiriza kikulu barakallahu fiikum kyovuddwa olaba nti kirasi zaffe za aqida twazituuma al aqidatu awalan enzikiriza yekulembezebwa enzikirizibwa yesoosebwa baneffe natufube nga bwe tusobola okulaba nti tugirwanirira tufube nga bwe tusobola okulaba nti tugisoma tugitegeera tugiyiga ate tugikolereko tufube nga bwe tusobola okulaba nti tugisaasaanya mu baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala ab'enjawulo waliwo abaddu tubagamba bulijjo abatafuna chance oluusi kubeera nti bafuna emisomo nga gino batulako madarasa gaffe bawuliriza kunankani amasimu nga gano gajja WhatsApp naki bafuna ku misomo egy'enjawulo abo gye bali ng'ogw'omukisa tebagulina eddiini nga bwenkwatako okugisaasaanya naawe bwekukwatako enzikiriza entuufu nga bwenkwatako okugisaasaanya naawe bwekukwatako okulwanyisa obushiriku n'okubwewala nga bwe kinkwatako naawe wekikwatako okozeewo ki mu dduwa Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nti emisomo nga gino ogyongerayo mu baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Waliwo abaddu bangi alhamdulillah abalina amasimu obaweereza emisomo nga gino gisaasaanya so nga mu ngeri yemu waliwo abaddu bangi abatalina masimu ng'omukisa gw'okufuna siddi ng'omukisa gw'okufuna kakiripu nga kano akasomesa ensonga ya aqida okiwulidde bulungi ng'omukisa tebagulina so nga ate ekitabo weekiri mbuwandiike okozeewo ki mu dduwa Allah subhanahu wa ta'ala okozeewo ki enzikiriza eno okutuuka mu byalo eyo okozeewo ki enzikiriza eno okusaasaanira abaddu ba Allah tabaraka wa ta'ala ab'enjawulo. Naam tolaba nti bw'ogulayo copies 50 bw'ogulayo copies 20 bw'ogulayo copies 100 gwe wennyini n'ogenda ozisaasaanya. Naam bw'oba oyagadde ng'okirinako obusobozi alhamdulillah ekitabo ku ekewo ekiri ekitabo tusobola okikufunira naffe ffennyini aboogera. Naam gwe wennyini n'otambula mu byalo eyo gy'omanyi gwe okiwulidde bulungi oba eyo gy'ova gy'osibuka n'ogenda ebitabo bino n'obisaasaanya mu baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala ogendayo ku lunaku olw'ejjuma ng'olwo so nga ate waliwo n'enkola endala eteekateeka emisomo ng'egyo okiwulidde bulungi n'ofunayo baseeka ne balumba biidhnillahi tabaraka wa ta'ala muteeseteese semina ya nnaku 2 ya nnaku 3 ne bwebeera ya lunaku lumu lunaku nga lwa Sande ng'olwo abawalimu ne bagendayo ne basomesa ku nsonga nga zino
bannaffe abeeyo abatalina masimu abatalina bukyasi bwa siddi talina na wakugipuleyingira ne bafuna omukisa ogwo ebitabo byammwe nga mugenze nabyo bimwagula ne mubisaasanya mbaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Ekitabo kya la ilaha illallah nga bwe twagambye weekiri naam mu bifo ebitera okubeeramu ebitabo byaffe. Oguzeeyo kopi zimmeka ng'ozigulira abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Emisomo mingi gisomeseddwa mugiwulide ku la ilaha illallah ate nga sheekhe waffe yategeka bulungi nnyo biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Era biidhinillah bwe tumaliriza ekitabo kino tuyinza okukwata la ilaha illallah oba tuyinza okukwata ddala oli musiraamu okiwulidde. Kakati biidhinillahi tabaraka wa ta'ala gulayokko peya zizoguzeeyo nakani kopi zizoguzeeyo ku la ilaha illallah ku ddala oli musiraamu mu ngeri y'okusaasaanya enzikiriza abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Enzikiriza tugiteekemu ssente, eddiini ya Allah tugiteekemu ssente bannange. Allah tabaraka wa ta'ala bwe yali ayogera kubakkiriza abafaanaganako bwe batyo yagamba nti yarjuuna tijaratan lan tabuur. Okiwulidde ekibatta ki? Baluubirira basuubira ekyamaguzi ekitaliimu loosi ekitaliimu kusala nti byansaze nasuubudde naye nafiiriddwa amagoba saagajjeemu ate otya ebitabo nga bino biguze ogenza obisaasanyiza mu baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Saba kimu ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala akusobozese oba abakake babeere nga babisoma, abakake babeere nga babitegeera. Okiwulidde bulungi okubitegeera kwokka nga tonatuuka kuteeka mu nkola gobeera wafunye dda. Okubeera nti bibatuuseeko babisomye gwe wennyini okubibatuusaako nga tebannabisoma obeera wafunye dda. Ate bwe babisoma era sitiru n'ofuna kubanga gwe sababu ebatuusizzaako hatha al khair ekirungi ekyo. Allah subhanahu wa ta'ala kyeyatukubiriza okukola bwe yatugamba nti waf'alul khaira mukole ebirungi. Okiwulidde bulungi. Kakati ate bwe babisoma ate ne babitegeera ate era still ng'oyongera okufuna tululire okufuna okufaanaganako bwe kuti ng'oyongera okufuna ate still babitegedde nabo ne babisaasaanya ate ne babyongerayo mu baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala kugamba babikoleddeko. Allahu akbar. Ofuna okamala obukamazi ate nabo ne babisaasanya mu baddu ba Allah okyafuna. Tunulira obulungi obufaanaganako bwe butyo. Nolekyo barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allah min amthalikum. Ensonga eyo barakallahu fikum tugitunulire n'eriisa ejjogi. Kugenda obigule gy'obigula ng'olusi tetumanyina kumanya genda obisaasaanye ku lulwo. Okiwulidde bulungi. Bw'oyagala okuyambako tusobola okuyambako biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Obwo busobozi tubulina biidhnillah. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وكثر الله من أمثالكم. ورأيك تكماو إن شاء الله تناكوا تغنى بإذن الله تبارك وتعالى مكدا كنلا تسبح الله سبحانه وتعالى كتونجري. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.